yatuleetera entalo abantu baffe ne bafa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Simanyi bwe njogera bino abamu abanaabiwulira biyinza okubakankanya n'okukola ki naye aguge mazima Breaking news yarakulira aba religious leaders wamu n'abakadde bonna mu Uganda finally avuddeyo n'atabukira President Museveni nkugamba olutalo lwo lw'amaanyi njagala obiwulirize mu maaso awo byonna mbikuleetedde njagala oŋŋambye ddala ono muzeeyi by'akoze kubanga alina point gy'akubye nkugambye eno yo ne His Excellency Robert Kyagulanyi yagezaako okubeera nga agitangazaamu naye teyasobola okubeera nga efuna omuliro kubanga mu biseera ebyo yali muto yali tamanyi ebice bigenda maaso naye nga tetunagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like bw'oba omaze subscribing weegatte ku mukutu guno olunaku olwaleero nga bwe nkugambye akulira bafaatha bonna mu Uganda wamu ne bapasitors avuddeyo nategeeza ensi n'agamba kino ebyadala ebiseera bya Amin byali bisinga ebya President Museveni kugambye bino byo baali babikweka bannayuganda bino bisaagala byogerera nnyo kubanga vidiyo njirina wuuno nga byegambire akunyonyola bwe munankyukakyuka vidiyo giwa obudde yatuleetera entalo abantu baffe ne bafa n'ebirala bifaanana bwe bityo. Simanyi bwe njogera bino abamu abanaabiwulira biyinza okubakankanya n'okukola ki naye aguge mazima. Nze naye njagala nnyo mwami omugenzi waffe ani Obote not Obote ani yamuddirira Amin yandibadde omufuzi munnakyalo omulungi ennyo naye tebamuganya ne boonoona erinnya lye wano ne wali naye ebintu ebyo singa tunaba tufunye obudde twagala tubiggyeyo mpolampola. Nsiramu bakulu okubeebaza omulimu gwe muliko mukwongere mu maaso temutya. Mmaliriza akatabo ke mujja okwagala ennyo okunoonya oba mwakategedde simanyi oba ani ayinza okuteeba ye people power nakawandiikako nze nga sinnamanya nti erijja kubaayo n'omuntu ayitibwa people power nga nkoutinga Marcos wagundi Filipino, that's right. Nga nkoutinga abo yagenda n'aba muzibu nnyo mukazi we ng'ayambala engatto empya buli lunaku abantu baatuuka ne beeyumula ne baga nti atukuggyeeko. Abasisita abannaddiini ab'engeri ki bonna ne bagalamira mu luguudo nga bakola protest. Abannanga nga bamubamanye bannanga badikiteeta bwe batera okuba omusajja ono abasajja bajja gundi tractor bazira tractor tanks ne bagenda nga babalinnya ne babakomereza nti be mulinnya bano baganda bammwe abasajja abo baaswala ne bava ku byuma ne bafukamira ne beegayira ne basaba ekisonyiwo n'engoye ne bazikola ki ne bazikyusa ez'amagye ne bambaliza bulijjo. Ekyaddira kyali kiki strike okuvaako ate kyasinga obubi bwaliwo tumuyita Katikkiro Pino Aquino yamutta ng'amugezezza kugamba nti kino ne kino ne kino bwe yamutta ensi neesaanuuka awo waava olugendo lwa mukama waffe n'avaako. Bagenda okulonda baalonda omukyala wa Aquino olwaki olw'okubanga yalwanirira bamulwanirira. Kyekyo ne bakadde bange twandyagadde Katonda waffe atuyambe tufuneko akalembereza mu nsi muno tweyagaliko mbasaba mugende basaba omulwane temuddirira tosoomooza muntu ate omuntu takutiisa mu bigambo by'omuleka bulisi gwe n'ogenda n'ekigambo kyo mu maaso. Mwebale nnyo bakulu.
nga we nabagambye ebya elections bya Uganda tebikyali mu bantu oba ba political leaders kati byamaze dda kubeera nga bisala boda byatuuse dda mu ba religious leaders. Kitegeeza ki? Nkugambe kasita ba religious leaders batera kuyingira mu bintu mpanya presidency baba bagenda kukyuka. Twabirabako e Congo nga bakatuliki ekintu bakikutte mu video eno yosagala gyogerera nnyo njagala giplayinga wulire ebyadala bano abasajja nabo batandise okukoowa akasajja. Ku ntandikwa ya campaign z'okulonda z'okunoonya obululu zaali zitandise bulungi mu ddembe, naye mu nnaku ezigenze ziddirira n'okutuusa kaakano ate tulaba obutabanguko, okulwanagana n'okuyisa obubi bannansi. Nga kino kinakuwaza okulaba nga kyetabiddwamu mu kuyisa obubi bannansi nga bayisibwa bubi abakuumaddembe, amagye, ate n'abo abalala abakwatibwako ku nsonga eyo. Bannayuganda mu mbeera eno balaba nga bayisiddwa bubi, naddala bwe tulaba nga okulumbagana eri abo abali mu ludda oluvuganya, bwe tulaba bannabyabufuzi abamu n'abali mu byambalo eby'amagye engeri gye bayisaamu abantu bano. Abantu bano abamu bayisiddwa bubi, balumiziddwa, ate ekyennaku waliwo n'abattiddwa. Waliwo ebikoleddwa mu biseera ebitali bimu okuziyiza abalala abanoonya okulondebwa, abanoonya akalulu mu kadde kano, nga batangirwa baziyizibwa. Kino ne kireetawo embeera etali nnungi gye tulaba okugeza ereeta obukyayi mu Bannayuganda. Bannayuganda bakendeeza okwesiga kwabwe amagye oba ebitongole ebituyita ebikuumaddembe. Tukubiriza abantu abakwatibwako ku nsonga y'ebyokulonda, naddala akakiiko akakwasibwa okukola ku byokulonda, Electoral Commission, okulaga nti ddala be bakutte ekintu kino kiri mu mikono gyabwe era nga bakikola bulungi. Tukubiriza abakuumaddembe bakole ekyo ekibasuubiddwamu okukuuma Bannayuganda n'okukuuma obulungi ebintu byabwe. Bannamagye oba abakuumaddembe beewalire ddala obutabanguko oba okulumya, okukola ebikolwa ebirumya Bannayuganda oluusi ebituusa okutta abalonzi. Ebikolwa eby'engeri eyo biterebula nnyo era bimenyaamenya demokulasiya gwe tuluubirira, gwe tukolerera. Tusuubira nti abo bonna abamenya amateeka ago agamanyiddwa obulungi babe nga bawozesebwa ate balagibwe, bajjukizibwe ekituufu eky'okukola. Abo abeetabye mu lwokaano lw'ebyokulondebwa nabo beeyise bulungi nga bagoberera amateeka n'empisa ennungi. Tukubiriza abeetabye abagala okulondebwa bagoberere bulungi amateeka nga bwe galambikiddwa mu ssemateeka, ate n'amateeka amatuufu agaweereddwa abo abalina obuyinza obwo. N'okumaliriza, tukoowoola abalonzi. Abalonzi kirungi muwulirize abeesingyewo ababasaba okubalonda. Mubawulirize bulungi osobole okutuuka ku lunaku olw'okusuula akakongeko, akaluluko, nga omanyi ekituufu ky'okola. Abalonzi tubakubiriza mwewale okukola ebikolwa eby'obukambwe eby'ettemu. Abalonzi mwewale okulya enguzi. Abalonzi muwulirize ababasaba obululu
naye nga okusalawo kuleme kwesigama okugulirirwa oba okulya enguzi. Tusemba abo bonna abakola ebintu ebirungi. Tubakubiriza mwenna ng'olunaku olw'okulonda lutuuse, mugende mu kulonda, mugende mu bungi, large numbers,